buli mwaka nga gugenda otandika we do tukola plan ne strategy tomanyi tugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti yeah so buli kyolaba ki happeninga kiba kyateesebwako obuzibu I think abantu twagala nnyo ebya speed ositegeera nti mwaka gumu ebiri tutumu ositegeera we shall continue to do the good music and put it out there so ebimu nga tebiri mu mikono gyaffe ositegeera kwena ozamanya mufulumye ennaku zino tulaba Winnie akyusiza ennyambala yambala engoye empanvu n'omusanga ku stage nga yambadde dress ekomere wansi nga tasobola nakuzina mwabiteesezaako nga mugenda kukola bamwe bajjasti yekyamuddeko bwe n'akyusa ennyambala ye nga y'omuntu ba management ye yamugambye mpato kyaki banange ndabanye ebintu bino management mwamugambye management yani oyo ayambala byayagala era bw'oba oyagala okumwebuuzaako nti why that's how okitegeera we manage the music we manage the talent we advise where necessary actually ekyo nze gwa kiŋŋambye naye nze badde sinalabawo nanjawulo ebintu bya concert sikiwa nti eri omuntu kiringa kuweerera mwana n'otayagala mwana graduating oba omusanyukireko so the concert will happen but eriyo ebintu ebirina okuwalayininga for the concert to happen so that we are not just ticking the box nti twakikoze kyawedde but tukole nga kintu kirungi n'abawagizi be bakinyumirwe tukayite kaki katambi kugenda kubaako ennyimba nnyingi ez'enjawulo and it does not mean necessarily nti buli luyimba bonna balina okubaako ojja kwesanga nga maybe akayimba kamu Winnie akayimbye ne Azawe akayimba akalala atulaba Kitaka ne Zafarani so like we said we want to experiment we want to think outside the box and do something exciting n'abayimbi abalala by the way it's not only bayimbi ba songs but we are looking forward to collaborating with a lot of different artists.